show ya fene wagibwa Brina shows. Brina shows ali awo ga mama tuli mu campaign ba customer batono naye njagala muzama customer bageneze mu campaign. Njagala muzama mama. Ndate fa bali mu campaign engatto za feze dugala. Kati tuzireta zirongose. Ate batuyisa makubo gambyale. So munonye ko ku 0759 0759 64 98 36 0759 64 98 36 ye Brina shows photo ate munagamba ati njagala muletera ambassador oyo ambassador oyo mumanyi oyo ambassador mumanyi ha naye mugumu nnyo wano naye bangamba wano awo wakabi n'ebino banga mukalo nantongo yamugoba kulwaki oluseke byali birala bamugoba oba yali atega kiba tusimanyi awo yayina ebyama bya golden eagles era kati yasigala wahaji tapa wahaji ate ayina n'ebyama by'omukulu wahaji baludde bamaze emyaka mingi baludde naye wabalala ndowooza byagaana namulake wakale eyo naye baŋŋamba toka wacha genda ambassador musajjawo musajja wange naye maama owa ironi ma gochali wana mulimba kituufu ekiriwo kadi yafunyewo ba ndaba kongs ebintu bya namulindu ebyo ganyana dewolooza akuwulira ganyana aladdemu headset matu omuvubuka oyo bayabaki kansala owaye kabulira kansala oyo yabeera ku kitebe yeyali tubuulidde muleke naye nze kyemmanyi ekituufu namulindo tewanabeerawo communication yonna eri official egamba nti kadi bagijje ku Godfrey Sars mbusazi ku Namulindo eggwanga yaliriddemu okulya mu ggwanga erikwe tekitegeeza kujjako kadi ng'omanyi bantu bameka abaweereddwa kadi nga bakukuta n'abakulu ate nga n'ababawadde kadi bakimanyi ng'omanyi bameka abalya n'abakulu naye nga babawadde kadi naye nga n'ababawadde kadi bakimanyi nti oyo akukuta ne guno kadi tugimuwe so nze njagala kusinzira no kugamba nti ekyokuwa ekya Godfrey Sars okwokya tekitegeeza mugisaako kadi kati bwe yeetonda ogenda kukola otya ate aba yeetonda ki kadi terina sinzira ku ekyo bwe tugenda ku ground ng'akyali bulungi ngera obuwanguzi asobola obujjayo ogenda kukola otya gwagaba kadi otegera kyegamba tesaawa eno okuggyako Sars kadi kigenda kuwa omulimu munene nnyo ekibiina okunnyonnyola lwaki ogimugjeeko yalidde n'ebali bakugabe buli alya ne bali ng'omuggyako kadi tukuleetere bakansala abaagenda ne basinkana omukulu nga n'abamu babaddiza kadi ng'ow'ebitaano baagimuggyako ne bamugoba ate ow'ebitaano yalina ensonga ze endala nkugambye ekiba kyakusinkana gundi kyakwogera na gundi bw'ajja ne yeetonda n'akubulira engeri gye yatuuka awo bw'okimanyi nti abamu baba fuleminga waliwo omukwano gwange omu mbadde ngenda mukugamba erinnya mukulembeze era naye yafunye kadi y'NUP naye tuulina we twali naye twali ku CBS awo ne wabeerawo yamukubira essimu alina ekibiina kipya yakakikola kitandisa ddi kati n'amukubira n'amugamba njagala weesimbewo ku kadi y'ekibiina kyange ngenda kukuwayo $1,150,000 tuli naye mpulira n'amugamba naye mukulu njogera naani n'amugamba n'asekaaseka n'ayogera ng'abalaata kati n'amuddamu eyo n'agattako n'amugulira amannya ge n'agattako ne kano ow'ekitiibwa kati olwajja n'amugamba okay naye sikakasa oba ddala njogera naawe mukama wange ow'ekitiibwa mbadde njagala tusisinkane in person n'amugamba njagala tugende ku Serena tusinkane ku Serena tumalirize bizinensi eno n'esente nsobola ozongeramu kati nga ngamba tutuula nga tuvuga tugenda ku Serena nga tutuuka mu paakingi tulinda tugenda okulaba emmotoka y'omukulu ng'etuuse ng'avaamu n'abaana be baali abasajja nga 6 ng'avaamu nga bambuka bwe bati bagende ng'ono mulala bwakuba essimu amugamba tukoze eki tutuuse kumbe ffe twatuuse dda tubalayengera wali bwe tuti olwamulaba nga ye yennyini n'agatufudde omusajja yeye yennyini ndeka kati abo abaana
baabo bakutenzi kamera balina n'obu video balina amasimu gaabwe bagenda kwe positioninga buli omu ali position nze nzije nsanga ow'ekitiibwa tutuule tuteese ampe ne 15 kumba abaana bakola ki bakuba barikodinga olumu n'akasente tokafunye bagambe olusi n'akasente bakusuubiza nti cheeke yiino mbu ate kati okutuusayo ne bagamba tenna machuwalinga naye wali mu kavidiyo bagalaga nti cheeke bakoze eki bagikuwadde maama tetwasiimula motoka ne tugenda ne muga lwaki toyuliriza kyagamba naŋŋamba sisobola abo abaana obalaba bagenda kundikodinga ate nga ne kaadi ye sijagala ne yabadde amanya genda kweza ssente okunsedusinga naye era sijagala lwakiri nzija kuki kuba independent zano kwesa kaadi ye tuvuge tugende nga tuvuga tuvaawo ku Serena nga tugenda ngezaawo kugamba ebintu bino nti babikola katubagendawo bw'okimanyi nti bandi mulikodize musajja wange ate kati saawa eno yafunye kaadi ye naye wali baali tebannazigaba bw'okimanyi nti kati yandi badde bamulikodinga balaga nti already akukuta n'oli kitegeeza akufiiriza eri neno n'akufiiriza kyebakola nti oli asobola okumukwata kati yabadde ne mubaka munne mu kavidiyo oli asobola okumukwata namuga tulina we tugenda kukola kino ekini bwe kiti nga kya bulijjo oba awerekeddeko ono ne batuuka wali nga byonna babipulaninze ngeno we bakwata obuvidiyo gwe nga tomanyi kumbe nga bategese kukola ki kwonoona byonna babisobola n'amaloboozi bagafuleminga AI omugezi tambala emindu yatunyonyolako wano nti baali bagenda omutega kalabba lwa ddoboozi lya AI n'avaayo ne yeewozaako agenda omala okwewozaako omukulu n'amugamba by the way oli mutuufu eddoboozi lino baŋŋambye show namba show ya 2 hours show kye eraninga 2 hours nga temuli bulango n'amugamba tulaba nti bakufera eno show yino bakukubidde eddoboozi ya 2 hours eririmu wadde okusirikamu eno show kye taliimu bulango eri ku TV ki radio kye etaliina bulango kati omukulu kwe kubuuka naga kigeze omukulu bakufulaminze eddoboozi lino si ttuufu kati tamala emindu yali atunyumiza bwato bwe yawona n'amaloboozi bagafulaminga ate kati gululi omulembe tegwaliwona AI w'amaanyi nga kati aliwo kyegezaho okugamba nti bino byonna byonna omukulu asobola okujja ne yeewozaako tosobola kuŋŋa nti akavidiyo kafulumye kati enkere NUP ekyusizza kaadi egijjeko ono egitadde kwoli olaba nga waliwo question mark kyogamba musazewo nga musinzidde ku ground ki mumaze okwekenneenya byemulabye mu katambi ali mu katambi mumuwadde omukisa okumuwuliriza mumuwadde omukisa okwewozaako byonna babikoze mu lunaku lumu kiro kimu olaba nga waliwo ekibuuzo omuntu yenna agamba nti Flavia bamuwadde kaadi oba nga oleeta obukakafu obulaga because fe abamu kuffe tujja kugamba nedda kyogamba mu kiro kimu NUP wesaliddewo Lubongoya Bobi Wine bali eri mubende bali mu campaign amangu agweyo gye basaliddewo Secretary General gye yasaliddewo nti kati kaadi tujja kono tugitadde kuono chovola banagambye nse wanasi bwe basinaba official statement okuva mu NUP story sigenda jikiriza lwakuba ate era wenjagalira story negende maaso we wano nti story eno we bagipika eya Flavia Namulindwa ayinza okufuna kaadi ne bagipika esoleta pressure ku kitebe ne basalawo kaadi ojijja kwani kusaazi ne bajibiza Flavia senga story bagipika sibwe nundi we bange yasegirinya begena kubanga yasegirinya eyasegirinya jukira basooka ne batugamba bayisa kaadi zonna constituency yasegirinya ne basooka bagiteeka ebbali ne bagambe ne kyaliko okwekkeneenyezewa lwaki waliko kidandala n'abalala relatifu ne bagambe tusooke tujekkeneenye kati lwaki abavetinga info gye bampa abaali bavetinga kwe nepimo ekyekiseera balonda nti Segirinya tesobola muwa kaadi kubanga atuswaza kazanyiikirizi si MP material kati Segirinya bwe yamala okitegeera nti bigenda okuva mu vetting si awangula naye nga yalina candidate yalina abaali bamuwolereza nga kwali ne Bobi Wine abaali bagamba nti omusajja twandimuwadde kaadi mwabo kwalimu naani ne president w'ekibiina yennyini kati ne basooka bagiteekako question mark nedda ebbali ne bagamba for review zinera ne bazigaba kati mu kaseera ako Segirinya yakola atya n'ayita abasajja be bonna bamanyi mu media jukira yali Mr. Update online bonna n'abayitamu babuloga anje jukira mako ye yan coordinating mako yo munku babiranga ku kido kyani kyasege kafuko bosi wa mentor babiranga bwe bati Alex Bongole buli gwomanyo wa media akola shows olugambo buli muntu gwomanyi okozesa akatiba bonna musajja yabakubira amasimu ne babayitamu bapike story nga bagamba fe twagala Segirinya temutubulira balala lwaki pressure yava online yatuuka ku kitebe
pressure ne batuukako ne bagamba abantu boogedde eddoboozi ly'abantu muliwulidde boogedde baagalande Segerenya katukole tutya because yabeesooka yabeetega nga temunnasalawo nze mbeeteze eddoboozi ne lituuka buli wamu twagala Segerenya kati omusajja agenda okutuuka n'agamba pressure esusi tugigabe kati akakodyo ke kamwako Namulindo akali mukozesa leero ate akasobola omukolera senga kabyeyongeramu amaanyi Namulindo ayapika ne social media ayinza oba si yagipika naye abamwagaliza bayinza okuba bakikola bakigenderedde teswagala gamba nti yakikoze naye abamwagaliza basobola okusalawo ne bagaa tupike story eno etwale pressure ku kitebe kadi bagikyusa ate nga kisoboka pressure bwe yeeyongera kisoboka basobola ogikwata ne bagiwoono pressure bwe yeeyongera because lwaki mu bana abavetinga n'abagaba kadi mubeeramu abaadde baagaliza Flavia ofuna kadi n'abamu nga bagamba tuwooli abagamba tuwooli ne basinga obungi obubonero ne bugenda ewooli kati essaawa eno abaali baagaliza Flavia basobola okusinziira ku ekyo nabo ne bakomawo ne bagamba nedda pressure mugiwulidde muwulidde abantu kye basaba tugende ku ground abantu baabirabye bagamba ki kati eno pressure bweyitirira basobola okukwata kadi ne bagijja ku saazi ne bagiwonnamulira because obudde bukyaliwo wabula bwekiba kinaasoboka ekyo twagala kigamba Flavia pressure yina okuva ku online egende ne ku ground balonzi lwakirifa abamawulire tuyite tukole story nga abalonzi be batandise okwekalakaasa nabo bagamba oyo atulira munda oyo tasana kadi yaffe atulira munda nga abalonzi begomba bebekalakaasa kitegeeza story ne pressure evudde ku online egenze oba ku ground ekyo bwe kiggwa ekyo nga kiwedde bino biga Flavia olina okuteekayo okwemulugunyako ku kitebe tokola bino byonna bye tuli mu kwogera ng'okwemulugunya tonna kuteekayo kwata obuvidiyo bwonna obwasaazi obwafulumye wandiika okwemulugunyako kutwale ku kitebe baakingako n'obujulizi obuva ku ground nti abantu ku ground obuvidiyo baabulabye era babusaasanyiza era bagambye tetugenda kumuwa olwaki tunaawo opposition omulala otwale obujulizi obwo ku kitebe oteekeyo okwemulugunyako because ne byonna tebiyinza kukugasa nga tewaliyo okwemulugunyako ne bali abakuwagira ku kitebe kwe balina osinziira batuuse kaadi bagikuwe era njagala okugamba ekisembayo n'akasente abeere munaku olina okukateekamu because jjukira ebintu ebimu wano pressure okweyongera birina okweteegisaamu ki akasente wala batagenda kukola story eno gye tukoze kwongera ku pressure wala batagenda gikola okugyawo ng'obasasudde naye bw'oba oli mugumu nnyo tebajja gikola naye kiba kikendeza ku pressure gye wanditaddewo kati mulimu abatagenda bikola naye ng'obeetaaga okuteekako pressure abaagala ssente zibawe togenda kutambuza abamawulire bajja wano paka Gomba bakwate story eyabatuuza ate obagaye mwebale nga bavuza amafuta gaabwe ezo nazo ssente zenkugamba naye banaazimu baliramu ng'alaba nnyingi agamba sijja kuteekamu kigenda kukendeza kuki pressure kkiriza pressure ebeerewo eyo pressure eyo bw'ogikola naye bakadi togifunye oyo gwe bagiwadde abagenda kufugira ku bunkenge ekisanja kiramba kitegeeza abaafuga kugikwasa anytime kisanja kiramba yonna abaji ali ku bunkenke abali kutta taamu egenda eyo drive gy'okozesa okumugja mu ntebe 231 Butereevu tumayize n'ekano Ssemujjunganda yagambye mbu okusuula Sseggona ne Joyce baagala Nuupu yaluuzinze nnyo era nabe ne Muhammad Nsereko ng'agamba baagala agenda kuba Nabbosa akalulu nvuunu byabi actually yagambye nti akalulu kalimu gundi babiri abakompitinga baagala ne Nabakooba Nabbosa ajja kumanyanga mu kyakusatu abo bombi obalaba jasi bana kye batamanyi kale bali oyinza okubakkiriza osobola bategeera bali bakyali baabwe nti bw'aba Ssemujju awolereza Sseggona bwe bakulanganye bwe bamanyi bwe batambudde emyaka gyonna omusubira wolerezaani oli musajja we newankubadde nga byayogera tabikakasa naye oluusi aba akyogera kulaga musajja we nti ndi wamu naawe kati fuluusi ne tulowooza nti omusajja ali sirias kubba yaagalaga kyali we tuli wamu ffenna bw'olaba Sseggona ng'ayimiridde n'empuuga bba oba okisuubira kati ekyo kiso tekyewuunyisa ndi kakati oyagala Sseggona awolereze Nabbosa amanyi Nabbosa nze nina sho gye nkola ku CBS ku Lwokuna mbeerako kuva saawa 10 paka saawa 1 ez'ekiro kuva 10 ez'olweggulo paka 1 ey'ekiro kyo bagiyita evening cruise ne MC Walewale ne DJ Steve mbeerako ku Lwokuna naye we mba nvaamu
kuddako medinsereko nga ayine Joyce Baagala nani ne Ssemujju Nganda kati bise singa tuba tufuluma bonga bayingira tero okunyumyamu kaawo ne Joyce amanyi okutuwayo ku bupapula obupya Joyce Baagala nengeza okugamba nti bano babeera aba all the time Joyce Baagala nani ne Ssemujju nze mba nfuluma ku CBS bo baba bayingira era babeera aba ne babajja okuyingira mu studio era bajja batambula babiri kitegeeza nti bano baba bava ku byokuba nti bemanyi bafuuka bakoligi bakyali bakinywi era Joyce ne Ssemujju babeera bati baze nkuwa byendabako mba nfuluma studio bo baba bayingira otegera kyegamba nti kati bwe ndaba Ssemujju nga yawolereza Joyce kyemba nsuubira because all the time mbalaba babeera babiri ne shows bakola bazikola babiri kati goyagala Ssemujju ajjawolereze Nabbosa oyagala alage nti awagira Nabbosa era alina okunyonyerwako mukwano gwe ate waki kugamba bano abantu jasi wakuba nti bino bikambigamba abatulaba bano bona bemulaba bakayana bategedde dda amazima tebasobola kujjayo kalulu senga badde bamanyi nti akalulu basobola okukajjayo senga tebakyalina mu bibozi bya kaadi senga baba bivudde munda bali ku ground banoonya buwagizi niyo olaba bakyalemedde ku mbozi za kaadi balemedde Kampala bano bali ku mbozi za kaadi kitegeeza amazima bagamanyi Seggona yakakola shows nga mekanerera abadde ku BBS nga nnyonnyola abantu lwaki yagwanira kaadi up to now akyalemedde ku kaadi gomanyi lwaki akimanyi nti bino byonna byendimu neemola eri bagenda kunnyima akalulu kati ninasooka kuba kaadi eno nginafuye nga sinnagenda mu kalulu kyebali mu kukola right now bali mu kulwanyisa kaadi ginafuya kubanga amazima bagamanyi nti senga basalawo bagambe kale oba ndi w'amaanyi obuwagizi mbulina lwaki tova ku mbozi ya kaadi n'ogenda n'onoonya akalulu ogambye obuwagizi obulina oba bakumye kaadi kisooka ogenda kuwangula nga Ssemujju bwe yagaye nti oli ajja wangula kati lwaki tebava ku mbozi ya kaadi kuba bakimanyi tetusobola kugenda netujjayo kalulu okujja nga tusosa kuba kaadi eno netuginafuya era kyebali mu kukola oba Seggona ava ku TV n'agenda kweri Ssemujju ava n'agenda wali Joyce Baagala ava n'agenda wali bona bagenda ku nsonga egi kunafuya kaadi bagikube baginafuye batuko kugenda mu kalulu nga kaadi ekoze eki enafuye kuba kati essaawa eno tebagisobola essaawa eno kaadi ebeera egamba akapande kaba kasoma ki 80% kaadi omuwadde obuwanguzi 80% tetunayingira mu kalulu naye wa kaadi alina 80% kati abiri ge tunoonya essaawa eno kati ogamba ngenda kukola ntya soke tukube kaadi eno tuginafuye naye tuuka mu kalulu ng'enafuye ng'abantu basobola olowooza otherwise kati kyebali mu kukola weebuuze Seggona okuva bamumye kaadi akola shows n'okusinga luli wabadde weebuuze era bulijjo simulaba mu mawulire naye ne bw'omuyita ku YouTube nga bagitandise jjo kati asituka najja okulaga nti balina kyebali mu kukola naye lwaki twagala obategeeza nti byonna bye bakola tebisobola kuyitamu lwaki ebbugumu lya kaadi lyeyongera nnyo nga tutusemberedde okulonda kubanga ebbugumu eyo liba liva mu bibiina buli etusemberera baloti ebbugumu liba mu bibiina liba terimu bakandidate abeesimbewo ku bwa independent liba mu bibiina ebibiina byeyongeramu ebbugumu lingi abadde batambula banoonya akalulu eyo nabakomawo ne badda ku kitebe ebbugumu ne lyeyongera kati buli eyafunye kaadi ebbugumu eri alifunako amasannyalaze ago agataapingako kyova olaba nti oluusi oli omugamba okyakaaba olwa kaadi naye wetusemberera baloti wali lunaku lw'okulonda ng'ennaku zizoddeyo ogenda kundabira ebbugumu erigenda beera mu political parties NRM NUP nga omuliro guli mu pate gutokota guti kati buli atalina kaadi awo asangira obuzibu because ne mu discussion baba tebakwogerako ebbugumu liba lingi mu kibiina nga gwe tebagenda nakwogera nako olaba kati lingi nga tuli ku birala linda wali nga tusemberedde baloti wali bagamba owe NRM anajjayo wanupo anajjayo conference emu yokka bweti ku kitebe banze ye NUP ne bayita press conference ojjagira bawoli press conference emu bweti ojjagira bamanyi gena abeera nayo ku kitebe nga tusemberedde baloti buli Bobi Wine kyayogera agambye ki bunkenke nga tusemberedde baloti kati awo wenyini wayisizawo erinnya ly'omuntu gwayagala muwe bwe yakola ku Segirinnya tumanyi Bobi Wine buli dakiika bbiri yayisanga mu linnya Segirinnya bwe yali nga tusemberedde baloti buli weyayogeranga nga bw'akoze ku Jaden nga buli kaseera ayisa nga bwe yakola Nalukoola tugenza okuziika Anansi Kalisa tugenza okuziika ani nga ayisaamu omubaka ewaffe yayisangamu meeya abadde meeya Mulyanyama yamuyisangamu mumpere Mulyanyama akalulu mumpere Segirinnya oyo akalulu lwaki amaanyi agajjira ku ddoboozi nga tusemberedde baloti gaba mangi kati gwe balamu
Bobi Wine bani basubira bagenda okugera mu kusemberedde ballot oloza erinnya lya Walukaga liyinza okubeera ewala yerimu ku kagendo sooka era bajja okwesagira akalulu direct mumpeera akalulu Walukaga ne bwana bazze mu kyoga zino ojja kuvaawo ayogedde ku babaka nga bana basatu Walukaga ajja kubaawo kati kyegamba nti oluusi byoyogera oba tobimanyi ekirala Joyce Baagala kankube mubuuze Joyce Baagala yatandika ddi ebyobufuzi yayingira dde parliament bwekimenti yagezaako dde oyingira parliament n'alemwa NUPM yingiza parliament bw'omanyi waaki yalemwa ebbanga lyonna okuyingira parliament paka NUP we yamuyingiza kitegeeza nti ku bantu abadde balina okwagala ennyo NUP n'oddiwa ekitiibwa Joyce Baagala yandibadde omu ku bo naye kiba kyewuunyiza nti bwe tuba tubala abasinze obujeemu n'eggube tulawukuza ekisanju Joyce Baagala y'omu ku bavuganya ku nguleeyo abasinze obujeemu n'eggumi mu kibiina Baagala pate yamusaba ave mu kifo kyeyamuteeka mu parliament eteekemu omulala kuba ebadde baswikinga Yoweri Sonyonyi vaawo wali lekerawo Segona vaawo wali dda wano Mpuuga vaawo ebadde barotatinga because mulimu gwayo okuba rotating after some time bwe bagamba Joyce Baagala yagaananya mu kifo neyekwata ne speaker n'amugamba tolina gy'olaga n'alemera mu kifo ne Mpuuga n'alemera mu kifo aba babiri ekyokubiri Joyce Baagala n'ava ku kitebe ne activities z'ekitebe okumala emyaka kumpi ebiri mwaka gumu n'ekitundu ng'agenda myaka egi ebiri talinya ku kitebe tabira mu activities zaabwe yalenga akazibu Bashir kati ate after some time okomyewo osaba kaadi okitegeera bw'oyagala bakole batya bakwesiga ennyo bakwagala ennyo bagikuwe nga n'omukulu wakubira obadde tokwata tetumanyi oba amukubira naye ngezezaako okulaga ffe bye tulabako bye tumanyiko nti ne ku kitebe badde amaze kumpi emyaka emeka ebiri kati baagala okuliwaadinga abantu baaba batambula bulungi ne pate bagenda owa kaadi gweyagala bagiweggwe ekyokubiri Nabbosa ayina ttiimu kaliba ttiimu eyokya bweti ttiimu ya Nabbosa ogimanyi okimanyi nti ttiimu ya Nabbosa kwe kuli Zaake kwe kuli taata wa Zaake kwe kuli bafuutu soja b'Emityana kwe kuli ababaka b'NUP bonna Emityana bonna bali ku ttiimu ya Nabbosa bwe tuba twogera ku protest vote kitegeezo yasobola okugyayo akalulu ka protest vote anti alina gaadi ttiimu ekola kati gwe Joyce oyinaani oyinza okungamba oyina Mpuuga n'Empuuga w'e Masaka namba Emityana oyinaani ayina lumu ayina lumu naye anoonya bamwegattako naye tabalaba ngezaawo kugamba nti olwedde ono ayina ttiimu ayina eggaali okuba kukuuma kalulu okuba kabanja okuba kalwanirira n'okkakuuma ttiimu yonna agirina ono Nabbosa ekyokubiri tozanyisanga kye bayita Beauty mu kalulu k'omukyalwa k'omubaka omukyala Beauty kikulu ate era naye Nabakoba gwoyogerako Nabakoba naye si mubi just akuze bukuzi naye era bwe yali omuvubuka ng'akyali muwala muto ebiseera ebyo yali mukyala mulungi omujjukira mu poliisi ng'ajja n'abigula ati abantu tebaga yali mukyala mulungi oyo Nabakoba just kati akaddiye akuze ne Joyce Baagala naye yali mukyala mulungi genda omwetegereze bwe yagira muko naye yali mukyala mulungi era ku byamwogerwangako Beauty she's a beautiful woman naye wakuba akuze bukuze era nti kale ayinza okuba takuze nnyo naye kati woleeta Nabbosa wotegerera nti akuze kana akeeru ate abasajja ku byeru bwe bateeke Shiba alina oluyimba lugamba oli mulungi baaba gw'olinaanye omufaananyi atanaaba oyinza okuba toli mubi naye gw'olinaanye Joyce Baagala ayinza okuba si mukyala mubi naye baleete Nabbosa olwo tutegeera nti oli mukyala mulungi naye gw'olinaanye ono agenda kufaananya atanaaba ku bakyala eno ku gurawundi akazanyaako Nabbosa erinnya lye Nabbosa abakyala yabakomako mu talenti yali azannyeko omuzannyo ne gutwata eggwanga lyonna abakyala gwabanyumira ate bakolanga n'ebivulo eyo yonna ne aromatic nga bazannya omuzannyo ogwo ekirala she's a beautiful woman kyembadde gamba tokibuusa amaaso wane Kampala abantu bawanga Nabiira akalulu ng'emu ku factories zaweerezanga Nabiira akalulu Beauty walaba ku posta Nabiira waliwo gimanyi bweyaka Nabiira oyo tomulaba kaddiwa Nabiira yali ayaka bwati Eruwero waliwo omukyala bamuyita Nabukenya abantu bamuwa akalulu nga tebaagala none yakubanga Zaake yani oyo Nantaba bwe batuba twogera akalulu k'omukyala tosaagira mu kye bayita Beauty Nabbosa Proscovia Mukisa is a beautiful woman ayina face kyokka ate bw'ayimirira n'omugabo akola 360 Nabbosa nakola 360 omugabo n'obululu bw'abaganda bange nabo ngenda bukuwa bonna ngenda bukuwa
anti kati wantu osobola kujajinga nga tonnamuwa mukisa kuweereza kubanga Joyce baagala bajja kugamba gwe wali waweereza wa waliko wadde kansala wadde uki byaliko mu mawulire mawulire wali ozzeeko okwogerako eri abantu kyetukugamba amawulire yali asoma masomo ge bakuwandikidde soma genda ate musomi w'amawulire takkirizibwa kutumira takkirizibwa wandowoozayo osoma busomi byakuwadde n'ogenda totumira wadde okutumira wayoddeko asoma amawulire nga atumira ku bantu bajjajjabe bani nga tannaba kusiibula soma genda ye musomi w'amawulire kakati okutegeera nti osobola okuteesa baamala kuwa mukisa n'oweereza nitugamba by the way bajjowere Ssenyonyi walabako Jowere nga akola byakola ebyo nga kyali mawulire walimanyako nti asobola ofuuka kyali leero baamala muwa mukisa ne bamugaa tukuwadde omukisa genda nabbosa azannya akoze biki tukatumuwe ku mukisa aweereze ate n'ekirala ffe twefuula abategeera ennyo bwe simanya ntegeerera abantu simanya nze ndi mugezi nasoma wasoma wasomera constituency yonna leka abantu ba constituency bo balonde gwe baagala lwaki gwe bategeerera olw'ebikoba wasoma bw'oba wasoma naye nga bo tebakwagala ogenda kukola oti bw'oba olina ebitabo naye nga bo tebakwagala ogenda kukola oti ogenda beekakako so nze ngeza okugamba nti bw'otumya akalulu k'emitiyana Joyce Baaga atalina wasobola kuwangulira Nabbosa talina kaadi yokka etegeeza kinene ate ekyokubiri gwe gunyonyedde emu ku factor ezaakuteekayo yali bito n'akusinga tayimuzi tu gwe bateekewo teekawo n'abakuba y'okudda kizibu yekizibu kuba baamuwaako omukisa n'aweereza ate yaweereza mu biseera NRM yabeerera y'amaanyi ennyo kati essaawa eno challenge gy'alina ku ground bavubuka bato be balonda abavubuka ogenda bagamba ki n'abakooba right now ng'oyimiridde wali n'abakooba then Nabbosa ayimiridde wano Poscovia ku mulembe guno ogw'abavubuka ogenda bagamba ki ku mulembe guno ogwa Bobi Wine ku mulembe guno ogwa NUP olaba ebintu byonna ebyetooloolera bwe biti okuggyako nga babbye kabbe kyova olaba nti baŋŋambye Joyce Baagala ateekateeka kuva ku kifo ekyo agende yeesimbe ku zaake we baŋŋambye nti agenda kuva ku kifo ekiriko Nabbosa agende yeesimbe ku zaake because baleka baamugambye bino bye nkugamba nti bw'otunywa ebiri ku ground zaakaaba musobola anti omuvudde mu sefuliya n'ogwa mu muliro lwakubaza ababaka abantu bonna abajja okwesimbawo saagala bajajinga lwaki buli muntu ajja mu kalulu olw'ebigendererwa ebyenjawulo okimanyi nti waliwo abajja mu kalulu nga bo tebazze kuwangula naye nga bazze funa ku ssente nga mukwano gwange yeesimbye ku bwa Lord Mayor yadde yeesimbye ku bwa MP ne bamugamba abagenda omuteeka mu ssente ne bamugamba no tukuwa nnyingi ku bwa Mayor wali tukuwa ntono kati n'akyusa n'ajja ku bwa Mayor tanateeka wadde posta naye ssente zo yali mu kulya naye ne mukwano gwange yagenze wa mufumbiro nakandi bannange kale lwakuba nakandi kandi yo nina mukwano gwange mukwano best friend we muntu wange nnyo kyova oluusi nsanga ebintu ebimuuzibwa byogera naye ye nakandi bambi bamuwabya ate abamuwabya nabo bapolitician ate bamaanyi bagundivu baludde mu politics be bamuwabya kuliko politician omu ayogera olusungu lungi olubuzaabuza abantu batategeera tomwogera ebinnya kakati naye y'omu ku bawabya nakandi nenga ate kakyala kalungi ate ngezaho kunnyonnyola abamu ku bamuwabya lwaki nti nakandi muwala muto akyali muto adde asoma nekyambogo yakamala akyali muwala muto muwala mulungi kitegeeza nti abadde asobola okutandika political career ye n'agizimba n'afuuka omukyala ayogerwako mu ggwanga naye byali mu kukola leero bikulaga ali muziikanziiki bamutomeza nakola show n'omusajja weeyo mukono bamuyita Johnson Muyanja Ssenyonga yaŋŋamba nti ebimu ku bantu bebatamanyi netulume bayiga yakizeemu yaŋŋambye ebimu ku baana abano abalimiridde politics tebatamanyi politics alimu obugumiikiriza tebaagala bugumiikiriza gwe lojjayo feesi yo n'otulaga nti oyagala tukulembera amanga golo oyagala okufuga abantu bajjayo feesi zaabwe ne balaga interest tukulembera ne tuba tuninga ne tubeetegereza kiza totwali emyaka emirala 10 eba 5 nga tukyakwetegereza twongere okwesiga kyoke tukulonde bw'olugjayo feesi after 2 months ne bakuma kadi amangu ago n'ofuuka ekizibu beerawo yongera okutunda ekirowoozo kyo mu bantu emyaka 5 we giggwerayo bwe gityo omaze otunda ekirowoozo kyo mu bantu era tugenda okutuuka mu kalulu akaddako nga basobola okwesiga ne bakulonda n'abagaba kadi nabo ne bakwesiga ne bakuwa kadi kuba weetaaga bibiri tunda ekirowoozo kyo eri pate tunda ekirowoozo kyo eri abalonzi ku ground emyaka 5 we giggwerako tuba tugenda kukomawo 231 nga bakandidenti be tusobola okwogerako nga nakandi y'omu ku bo naye byali mu kukola byongera ku distancinga balonzi
kumanya nti gutoli mwangu akwesiga bakola bati ovudde eno kati ozeri katona tunagenda tuka 231 ngatoze makinye ndegera kyegamba baga koloti manya woyimiridde tunda ekirowoozo kyo beera mugumiikiriza ekisooka emyaka giri ku side yo okyali muto kikiba kutomeza oli muzika political career yo nakiga tu example ya musajja wangani Jacob yali alowooza emyaka 5 ginaalwawo teyakomyewo kimakani oza gyaludde incumbent yawangula nga ali independent waki teyazenga independent nga yasobola okawangula luli amanyi yayitamu era akugamba bwebate bampadde kadi sidda kyenayitamu yakiraba buterevu tetugera kusukakawo tubadde ne Ronnie Martin official gendayo ku YouTube ye subscribing era liking olabe emirimu gyakola luli weekend wetwasemba okukola akantu omukulu Aljenski bagamba nti ali ku police agenze kukola statement ne statement ndowooza kati gye yakola yakuwaayo bakomanda be andi wekyagambaayo bakomanda babiri basika omwomu yakola kanyanzi akanyanzi nakanyanzi tuyinza obutakagoberera nnyo lwaki akanyanzi konze saagala kakkiriza lwaki nti kyali kibaddewo ebbanga lyonna even before nyanzi nga tebannamukwata abo abaana babadde nga babakwata ebbanga lyonna ne mukalulu kali ako 2 bonna edi mutwabo banubianini bonna baali mukomera mu kalulu ekitegeeza nti tuyinza kwesiba nnyo ku nyanzi olwokukwata abafuuti soja kuba abafuuti soja bazze babakwata emyaka gyonna kuva mu kalulu kali babakwata tebabalekanga nko babakwata so bwe bakyabakwata tulina kwekwasa nyanzi just tulina kubunenya gavumenti lwaki mukole ekintu bwekiti temate kuleka bagamba eriiso ly'obuki ly'omukulu ekiso ky'embuzi kirekera ki kirekerera omubaazi bwekiba omanyi Luganda tulina otutunulira ensonga entuufu twema ate okubuusa ensonga entuufu amaaso tulaneko tunuya ebitali mu makulu nti ensonga entuufu y'oli abakwata so tetwagala kulemera ku nyanzi nyanzi olabika gwe yabawaddeyo kyogamba nti nyanzi oba tawaddeyo tebasobola bakwata bulijjo bibadde bakwata emyaka gyonna nyanzi yabadde nga abawaayo otegera kyegamba ekyo sikkiriziganya nakyo jasobola kuba nti nyanzi bamukubye nnyo kyobula nti oluusi omusaasiramu simanyi nti mwene upya waliwo omuntu gwe balumbye gwe bakubye left right nga nyanzi ng'ate kisinga okuba ekibi ng'abasinga omukuba baba bantu be bennyini abajja betumanyi nti opposition abetumanyi nti NUP bennyini be bakozesa ate okumukuba omufiirako naye era ekirungi nti Bobi Wine abadde engeri gyakizannya bwe bakuba nyanzi takanya nakyo like tabeegattako ate agezaako okulaga nti ono gwe mukuba ye waffe azza buzza naye bwe baalumba eddiyawe nalabanga asiriseemu silence yinza okuba yina kyeyali etegeeza sovola abantu ekyanyanji so tuyinza omuleka naye kyetuyinza okugamba kyekino mu mulembe guno nali wano nenkugamba nabadde kubukedde ebagamba tebasobola kukwata ali emisikini tebasobola sebo bamwetaaga bamwetaaga naddala mu kiseera kino bamwetaaga naye lwakuba nti kati oba ogoberera politics wa wano kati politics wa President Museveni oyinza omuyita politics w'ejjirikiti ye style ye bamuyita politics w'ejjirikiti ejjirikiti olimanyi ejjirikiti gwe muti gwe basuula embwa ebeera efudde ziri embwa ze batomera ku kkubo bazikwata ne basuula ku jjirikiti kati politics w'ejjirikiti buli nsonga yonna ebaawo wabeera waakolanga ejjirikiti gwe basuulako ebyo oba President Museveni bw'ajja mu kitundu kyo buli muntu ali wano ewammwe President Museveni bwe yajja okwogera ojjukira byayogera oba wali muto oba wali mukulu obijjukira kaitandika bikuba mu ttooki onoonyereza ekituufu kyeki yalimba oba teyalimba politics w'ejjirikiti nti buli wanajja mu kitundu agenda kukwata ebizibu ebiriwo abeereko gwabisuulako agambe temulina masanyalaze mubaka wa Mwoyo bwe buzibu senga mwafuna dda amasanyalaze oyo mubaka wa Mwoyo mulonda ababaka besimanyi bagambye yagenze yabadde saidi ze mwaluwe eyo waggulu mu north ne bamugamba enguudo sinkole n'amalwaliro temuliddagana mulonda ababaka ba opposition ne bamubuuza kaakati ababaka ba opposition be balemesa enguudo zino okukolebwa mwaleeta tractor ne bazigoba oba mwaleeta eddwaliro mu ddwaliro ne balijjamu ne balisuula naye politics w'ejjirikiti buli kimu ekibaawo baako gwe bakisuulako
ye nasigala nga ali clean ejjirikiti basuulako ki mbwanfu kati buli ekifa buli ekyonooneka oli nga akikwata nga akisuula ku muntu omulala yejjirikiti ku muntu omulala ye nasigala nga ali clean myaka 4 ali clean nga tolinawo omugererako oli womugambako kino oli mwandabyeko nga nkikola bwekyo kanga oli mukozi we oli okitegeera kati politics wejjirikiti oyo yali mukola right now ngesaawa eno bajja kubuuza Kamanda Mudogo yattaani Kamanda Mudogo yadumira forest yadumira akabira ye nannyiniko ye director kati wabeerawo ekyamu ekituuseewo nga tewali piininga ye wa mu kamera nti ye gwe mwalabye baba ina kukwata mukulu wabeerawo ekizibu ekigudde wano wekyandembe basooka kunoonya haji tetusobola kukwata waitress waba tunoonya haji because waitress tusobola mukwata senga mu kamera twalabye ye ngawala polisi wegamba nti twalabye mu polisi mu kamera nga akola kino kati ya polisi ebyabakulu tubivaako ne tukwata ono gwe twalabye mu katambi ne woba nga tewaliwo obujulizi bupiininga muntu buli ekintu ekyabaddewo munda omwo bakwata nannyini kintu ekyo kyonna gwe bakwata oba manager oba nannyini gwe bakwata kati essaawa eno oba tewaliwo vidiyo neepiininga Kamanda Mudogo ne banne baba ina kukwata alien yennyini naye ate alien essaawa eno bamwetaaga because sosobola kukwata alien kati ng'ogenda mu kalulu ng'oyingira mu campaign gw'olowooza ani agenda okukomandinga abaana abo ani agenda okukomandinga eggaali okakasa onoomalako n'abavubuka nga bategedde nti no omuyimbi waabwe gwe bakkiririzaamu omusibye okakasa onoomalako naye bwe banaatandika okuyeekera mu kaseera kano omanye obululu bw'obufiirwa ate nze mbadde mmanyi nti bagenza okulabamu ono tebalina we bamupiiningira ye n'abagamba abakikola we bali baaba tosobola kugamba nti yabagamba abakikola obujulizi bwe buliwo andi okusinziira ku gundi nti okusinziira mu katambi kano ekyali kabira gundi ne gundi twagala banaabo walabayo akatambi nga Kamanda Mudogo akuba omuntu n'amutta polisi yeyina obujulizi kajino kyenkugambye nti oba obujulizi tebuliwo obupiininga oli balina kukwata mukulu manager nannyini kyo essaawa eno gwe bandibadde bakwata naye nkunywedde ensonga ki tebasobola mukwata kati kyebavajjayo politics w'ejjirikiti Kamanda Mudogo n'afuuka ejjirikiti ne munne kati kwe tusuula buli kibi buli embwa efudde buli kibi tusuula abo ejjirikiti bagale libalya ssembwa ze bazuulako kati bakwata ejjirikiti ne basuulako kati essaawa eno ejjirikiti ye Kamanda Mudogo basuddeko embwa enfu basuddeko omuntu eyafudde basuddeko buli kimu basuddeyo neyisimami gyagwo kati oli yasigadde ali kiriini ono afuuse ejjirikiti ye politics w'ejjirikiti gwegambye naye lwaki nti ate era mu kaseera akamu osobola okuddamu ebbali politics w'ejjirikiti akola atya mu kaseera kano nga tunoonya akalulu ojjukira ebyabaawo ku Don Chris ensonga ki Don Chris yadduka baamugamba amazima tugenda mu kalulu oyo omusajja omala President Museveni bw'osigala ng'oyinaayina ng'obbye bannayuganda ate baagenda osabamu akalulu asimbudde agenda eri mu bantu saba kalulu naye eri gy'alaga baba bennyini be wabbireeko ssente bamaama baabwe talina bw'agenda basaba kalulu nga ye babbye ssente oli mu kuyinaayina kati okulaga nti abalumirirwa nti abaagala abafaako alina okukukwata n'akusiba abagamba olaba zimbaagala oli yabbye ssente zammwe mulaba kye mukoze musibye ekitegedde kati ekyo nakyo bakikozesa mu kaseera kana nk'okunoonya obululu bw'okola ekintu kyonna ng'okosezza abantu ba bulijjo bakukwata ne bakusiba omuntu asobola okufuna obuwagizi mu bantu ba bulijjo abalage nti abalumirirwa bikoze ne yabakosezza musibye kati oyo omusajja ne bamugamba n'adduka ne bamugamba tagenda kukuleka mu kaseera kano ak'obululu agenda kusiba asobola aga bannansi nti afaayo gye bali kati mu kaseera kano ng'omuntu afudde nga n'abalala bakyakira eminga simanya eggaali yali enyankola kino eggaali yali enyankola kiri basobola okukwata bulungi ne bakuteekayo abali abantu balage nti babafaako Museveni ne ttiimu ye balage nti bafa ku bannansi bewatulugunyizza bewasse naye ate olw'okuba nti omuntu eyafudde ayinza okuba tiyasobodde kukola nnyo mawulire amawulire bagakwata ne bagavubuka bwe bati ne bagamba tuteekeyo no Kamanda Mudogo tulage nti tulina kye tukola tuteekeyo n'oli tulage nti tulina kye tukola naye aliyeni akole ki agende maaso akole emirimu gyaffe otegera kyegamba naye kyembatengezaho okugamba pointi yange eno senga sitole yakoze amawulire nejajamizibwa nnyo 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 ey'okutta negenda wala nnyo okusukka awo yakoma
alien bali basobola omuteekayo okulaga abantu andi obuzibu ne mmadde ebuzaabuze yalimu okubuzaabuza abamu bagamba gundi yakuba bagamba kampu yeri yakuba kati mmadde teyalimu kubuzaabuza kungi kubanga eyafa yaleka alaamye wewali obuzibu nti eyafa yaleka alesa akavidiyo ng'ayogedde n'ekimusse kati oba yalimba oba teyalimba tusinza osanga obuzibu okuwakanya omugenzi byeyakola ki byeyaleka ayogedde nti bwe yali tannafa yakavidiyo n'ayogera nayali amutuusiza ku mbeera eyo kati oluvannyuma ne tutandika okufunayo ebigambo ebirala ebiwakanya akavidiyo nti omwana oyo alimba naye ate bwe tugamba alimba yamaze okukola ki okufa kyegamba nti awo obujulizi bwadde bumala okupiiminga ani alien naye ate alien bamwetaaga mu kiseera kino n'ekyokubiri alien womweramu credit nti teyakkiriza story eno kuzimba nnyo kutambula nnyo kusukkaawo kuba senga yatambudde n'esukkaawo politics wejjirikiti alien badde bamuteekayo okusobola ofuna obuwagizi kuba alien wabanga story egenda mu maaso nti wassa omuntu ekyalemedde mu mawulire enkya ne bakulaba ku kampeyini ya Museveni ng'oli mu kuyimba gomanyi kye kiba kitegeeza President Museveni ng'oba ottira obululu kati kyebakola bagamba dawali era kyemanyi kati essaawa eno alien tannaba kwegazanya ku kampeyini za President Museveni kubanga balinda story eyongere okukkira ddala omuntu wabanga tukyali mu story ya mada enkera ne bakulaba ku kampeyini ya President Museveni tebamutera obeera ottira President Museveni obululu bagamba so kati gwabikkirira abantu bano abaana bano balinayo essuubi eriva ku eno keesi bamudooga abo Mijagulo bamudooga ekyo bagenda kiyitako kubanga si gwe mulundi gwe tusobola olaba ebintu bwe bito mu ndongo bannaabo abaabasookayo baabikola n'ebisinga ebyo okitegeera ali nakugamba luli wano si muntu mubi bw'oba omusanze personal life ye twakugamba negana n'omutima guli tagulina guli ogwakanywa musayi tagulina si muntu mubi so banne njagala mutegeeza banne be yasangawo mulimu abalina emitima egirigikanywa musayi abakoze ebintu byatannaba nakulowooza kukola bw'oba olowooza mbu ate waliwo omwana yafiiridde ku fango ne waliwo abasse nga bo bennyini be basse ate bali mu ndongo muno abantu bakoze ebintu mu ndongo muno radio yali atandise okutakubyamala okuti simanyi oba mwaliwo simanyi oba Sanchez wali Kampala ebiseera ebyo radio yali atandise otta ebyama yali atandise radio nga tannafa yali atandise okutakubyama ebimu eby'abantu abafudde n'ababasse nga bali mu ndongo muno abantu bakoze ebintu mu ndongo muno bassa abantu bayiye omusaayi kati tuvula nti oli bwabanga onenya ali eno nenyolekamu ogamba mpola ali ento ena kyewakoze abantu bakoze ebikolobero wano wakuba nti mulembe gwe babikoleramu tewaliwo kamera naye gwe omugwammwe guliko kamera okitegeera so nze ndowooza ali entalina kyeyakoze nnyo okusinga banna abaamusooka nekino agenda kiyitako just challenge eri emu egi kitalina kuva ku President Museveni paka lasiti lyesooberye era abasinga bagamba nti kati awo weyayolekedde tolina va ku president wootagaliramu bwoti oyingira fayiro oyingira kukomera era ogwo omusango baguteekawo wali tolina kutagala muwadde waliwo n'abantu abamu bolaba nga tebalina kutagala nekenzo talina kutagala akenzo yasobola bwekimanyi sente zebamuwesinga zakusayingira za protocol za kuyisa mu parliament zako omanyi engeri gye zijja kati basobola okugamba accountability ogenda jijja wanga wazimba mudde nyumba eza bebekulu nga sote ziba bwezito zibamuwa awedde ko bebekulu tebamunyisiza sente ezize ziba handouts wa president direct eri wasayini owaye engeri gyoyogeddeko kwali eno olabika totidde kuloga omusajja akati yagambye akayina yagaye buli adda gyogera Alien is a good person. Just nti ebintu ebimu tannabiyiga sanso bamuyita politics w'endongo omu tannamuyiga naye nga is a good person tomukompeeringa n'abantu abamu abaamusookawo babi nnyo talina kyeyakoze era gyase tumusaba kimu afuge baana bayabo kubafuga baleme mulabisa bubi nnyo kuba basobola okukola ebiri waasi ate ne tupiininga ye okitegeera naye nga bali banna abaamusooka bakulu be bali bulala
Sanchez